Leero ku Lugonvu's show. Twabadde tuli ku kkubo nga tutambula emmoroka nga zituyitako. Ndaga nti ku nfunire entono omuntu agenda kukola atya okufaanana ngaabo. Nga tonnalowooza bw'osobola kukola kufaanana abo abakusinga abali ku ddaala namba 10. Sooka weebuuze nti ova otya ku ddaala namba 1 okudda ku ddaala namba 2. Abasinga mwegomba bantu ku bino bye bali olwaliro, temwegomba ntandikwa zaabwe. Bangi mutambula ne zipulaani z'amayumba ku status ne masimu gammwe kubanga walabye omuntu gw'omanyi yagikubye, naawe kw'oyagala okutandikira. Naye tuula weebuuze nti ssente ezigizimba bwe weebalaabalamu kikwetaagisa bbanga ky'okuzifuna. Tuddayo ku kye naggambye nti ebiseera ebimu tetutambulira ku kye twagala, tutambulira ku kye tusobola. Bwe weepimaapimamu nga ky'oyagala tekigwa mu busobozi bwo, ddamu otuule tokivaako. Buuza nti obusobozi bwange busobola kiki? Kwata obukadde 7 obugabizeemu emitwalo 5 gy'ofuna omwezi. Kitegeeza kikwetaagisa emyezi 14 ng'okolerera ennyumba gy'oli nayo ku status. Nyumba ya bukadde 7, ekirooto kyo kigamba olina ogizimba naye ng'otandise otya. Nsonga lwaki ku lwaliro bakitaffe ne bajjajjaffe batugamba kale awo empigi baatuyitirangawo ziyiika nga ziri mu bukadde 2, naye nga si ze twagala, nga twagala nateete. Ne balinda banoonye ssente ezigule nateete we baagala ne zikola ki? Bagenda okudduka empigi nti kati katudde empigi ezayo za layisi. Bagenda okuddayo nga babagamba nti ezaali ez'obukadde 2 kaakati wano mpigi kalagala nga tolina bukadde 6 ku bukadde 152 tokwatawo eka. Era nze mbagamba nnyo nti ssente gye nnina olwaleero yeeyo gye nnina, gye sinnakwatako tennafuuka yange. Lindirira